olwamala school practice esembayo enkeera neninya taxi egende Semuto mwakachi tinde muna mumwende kinana mwende neninya taxi nintuse ekapeka esemuto tuve Semuto neninya akagali mpaka ekapeka onunyachi ninonya training school ya maje nintuke singo nintandika training nze netwaranze zite mbadde manyi tebyalinga bino ebyamwe bimukola kati nti ekise ekyo yali voluntary wetwala wekka olwo oyagala otuukiriza kiri ani otuukira singo sawa zalinga kawungezi 12 nezisobyemu naye nga nsoma naye netegekera kiri era nze nga buli kumakya road work kilomita 8 buli kumakya ate bwoba waliko mu bikonde kati bikonde atadduka misinde test esooka musajja gwe bankwasa yali musajja mu kiga naŋŋamba cucuma nandika kufuna ogujambo ate eyo nze kwali kuyisa mazzi mu kiseemu ku trainings ezikolebwa mu bikonde kati batugenda n'abaaka muyise namutunulira ne boogera kati nagobeera ekyamagye tebampadde oda yakuyimira nze nesigala nga nkola nga ŋŋenda agenda okukyuka nga ntuuse kotaga yeri esooka checkpoint esooka nagamba kyakyana kyanyiba nti kiri kyana kinzibye nangamba kobawo kati okumukakasa nti saamubbye olowooza nakyuka ndadda kanyumanyuma era introduction to the camp yakomaawo yambuza mwana gwo lidizata koze nedda sebo training ze bana nasanga maze emyezi nga bali ku training after 2 weeks ne bampa bukulembeze arapi commander baito omwezi gumu ne bampa bukule ne banyongera obulala company ku sergeant major kato ne baya kutegera kubera omusajja yayimba ani Silver Kyagulanyi nti omutwe gwategekebwa okwamala engule ne bwogulutya tukulembeze ne bufuna bwentyo wakayingira obukulembeze n'obutandikako ddala maje ate nga kyewali oyagala naye njagala maje kulongoosa mpisa ziri ennaku zino ndaba bayingira batandika abavudde campus be baba kadeti bebagenda kadeti kati mmwe ebiseera ebyo wali omaze campus private kurutu recruit teri kadaala hapana mkola training tuina engombo nti pata tabu endelea manyi private is abbreviated as PTE pata tabu endelea wecho twachimanga so private awera kati wefumitizo vude ku university ne bakukeza mukulu olusenke okukula n'engalo lwasalanze ekisooka bakukeza 10 ez'okumakya ngaluchaliko n'omusulo nilukusala mumugenda mu training kawungezi mugende munonye enku tebakuwadde jambia amago wiche yasooka engamba naye nazikola ki obadde eri mukulembeze badde mukulembeze engalo zonna bonani engalo kawerette sebo naye naganze nereeta nina okumalako so mumaje muno obeera ngambe positions ki oba companies ki biki byolidinzeeko ebifo bwenva training ebeggwa Presidential Protection Unit eyafuuka kati SFC PGB nebajja PPU then nebajja okuwandiika abasirikale abamaze training obatwala okuma president kati bwetwava ku university twasooka kusula ensamizi ate nga yewali Central Political School ya NRA ninga olengera ba State House
engeri gye babeeramu bize wanze wano sijja kugendayo bajja okuwandiika twekweka alimu ne bannange 5 nga bwe bajja ngwa kava naye obuzibu naye muneeka tonakyekuteekera tokibuuka omugenzi Poteeri yafa kano yali chief instructor yateekawo okuvuganya wakati wa regiments oba bubinja bubeera mu training school kati nga buli regiment erina okunoonyayo bebayita nkakundi muliro abasajja abali sharp bagende mu kuvuganya kwali kikudda mu bibuuzo byemukoze wiiki eyo nga bajja kusettinga ebibuuzo mweddamu kuva mu mutwe kati nali omuku wakika regiment yange era ente twagitwala ente twagirya nga bachampiyoni kati baba bakuŋŋaanya mugenzi Poteeri agamba nina gwe siraba wano ogudde kava kyeyansobozesa bafulumya ekiragiro buli abamala university reportinga ku administration olwo ffe tulowoozeza ate baali batuwadde enamba tumanyi bagenda tusatuveeyo bwe yandaba naga nti ono omusiru gwe mbadde noonya yansimba oluyi yayatunoonye baali bamuyita Lubega naŋŋamba gweogaana okukoma pulezidenti gwani namugamba mukama wange we twayingira amagye chief political commissary yatuwandiika tuyina okugenda okusomesa amagye siyaasa yambuuza kimu nti Sserwangala kayina amagye agage nasiiba ku kibonerezo olunaku lulamba okunzijako engalo nga nfaanana ntebe eyo yakubiringisa so nebanya ntwala mu presidential protection kifuba kuma president ate mukama wakola ebibye ne banteeka mu kibinja ekikuuma okumpi ate banduyisaawo bampadde okubeera PC wa company political commissar bwe tuba tetuli mu mirimu nsomesa siyaasa y'eggwanga ebyafaayo by'eggwanga endowooza ya kyama efaanana etya Africa tujagala eragawa ebyo ate obusomesa yeesalirawo education nagikola nze ngironze so ng'ekintu kinyuma bwenva kampani komisa oluvannyuma lw'emyaka 3 ndipo tusimba ennyota esooka nti mugende ku training aino naye ffe munnaye ffe twakuba ki amavuunike tugenze mu training eya ofisa abatanzania basiika ffe asiika emberenga kitono twagikolera wano Bumbu naye aba instructors babajja Tanzania nti tugimaliriza ate ku training bwe baatuwa gavumenti eyaffe bampa bwa platoon sergeant naye nga mu platoon gye nkulembera mulimba meja aba nze ndi nyota moja agamba obukulembeze Katonda yabugaba era Bayibuli egatira ebikulembeze bitavaawa eri Katonda benajja bwe nakomawo nakulembera nakomandinga ndadumira platoon era nga training ewedde era mukama wa kisa platoon gye nakulembera bitundu 5 ku 10 ba senior officer kati mulimba Kano lieutenant Kano webali batuga training season ezammwe zemukola nti abantu bangi bafiirayo bituufu si bangi apana kati nga eyange basic ngojeko abasooka okufa ekiddukano batwafunamu ekiddukano oluvannyuma Poteeri n'ateekawo kunaaba amazzi agookya tetwafiirwa muntu ne mu senior officers training manya mu officers basic course baafa ndwadde ndozi aliyo mu babiri ninga batugamba nti tulina percentage ya 10 ya 10 bitundu 10 bikirizibwa okufa
mu training nyinga kyo kiri mateeka bubagamba 10% nintunire PDF act sakisangamu kiri bigambo so mva tuka kyenda mu mukaaga nga sinava kyenda mu etaano ne bampa okubeera chief instructor wa training school ya PPU ekasenyi kademba nga bannange mbawawula babagenda ku mission yonna bayitira wali mbawawula era ndi expert mu nnyundo entono small arms n'obukuumi bw'abakulu VIP protection nveeyo bankuba transfer to headquarter mbona akatuuka headquarter ndi awo nga nsisinkana ne botafiire gwe twakolagananga naye mu siasa y'emakerere nga ngamba gwe nkufuna ntya kunze wandikira chief of personnel yanzija ku notebook mwe yawandiika chief of personnel ekiseera byali kati jeno tumukunde nangamba atotafiire kyasabye ati mwana genda ninyigira ku government era nafuna omukisa okutandika enkola ya decentralization ate eno oli maje na kuyingira yanti yantwalanga ADC ng'omuyambi we omusajja oyo gwe mulaba oyo kisoka mugezi mugezi nnyo namba B omutima gwe guli opposite n'ekyolaba ku face mutima mulungi nnyo musajja ayagaliza tayina pitima niye nasanga bamutya kati balemedde okukola naye anze biri munengi mwanguyiza kyenda mu 7 batuula okukuza ba lieutenants erinnya lyange balireeta nti aliwa maye bavuga ati gundi nti akola kikati ndi ali mu local government etali mu magye ne bampitako bwetyo bannange ne babwa kapiteeni oli ADC kati gino tumukunde era nze mwagala kubanga mwagala ng'omuntu yali considerate yaga nti sono mugezi tugenda mufiirwa yatambula najja mu local government nagamba honorable Tafiire mpa office ono mutwale Tafiire naga nti kati omuntu alako nze n'aba nti yambuuza eki oyagala asigaye nga lieutenant kuba bw'anaasigala wano tagenda kukula Tafiire nagamba oba kyekyo mutwale olaba omula yandinemedde kati nzija basooka kuntwala ku promotion exams muliro bibuuzo ne physical mutuka kilomita 4 mwezi naye kyasinga okukaguluba aptitude yina ku office 1200 abaatuula abayita twali 96 zakuwandiika ezo kudda mu bibuuzo abayita twali 96 so bw'otayita osigala ku kifo kyo bwe gwali naye oluvannyuma lwe byayingirawo results tebazifaako era nzijja ku captain nagifuna 99 February ova ku lieutenant olwo nve Waterfield nva ku training ku ebyo ne banteeka mu protocol awo President Clinton yajjira era abantu abamu protocol kwaniriza Clinton kubeera mu tiimu enaabo mukolakola president vaawo ne banteeka mu office ya Permanent Secretary Minister of Defence ng'omuyambi we era nali nkoze mu office eri busy office eyo eri busy papula ate nga omuntu gwe nali nkola naye Dr. Ben Mbonyi musajja mugezi ali organized buli document agitulako so nganze niyo gisoma ng'eyingira bwefuluma ndabe comment oba efaanana nekyasabiddwa oluvannyuma nvaayo banzizayo mu protocol n'okulabirira training teams ezituyambako nvaawo bantwala kusoma company commanders course bwe nva company commanders course wuyo Congo natute Congo okwogerera amagye agali e Congo era obwogezi gye nabutandikira mwaka ki 23 wayita emyezi
muno kulaba Pasika yenyini y'omwaka ogwo appointed commanding officer nenfa sanyo nenvuluba nesanyo byo baba kulonze kubeera kudumira kibinja kudumira battalion okay buli officer yenna anyumirwa amaje yegomba okubeera omudumizi buli omu yegomba okubeerako ko bwabeera nga ategeera kyakola yegomba okubeera omudumizi kiki nnyo kirimu anti okulira bali kikuwa omukisa okukulira abalala kubanga jjukira mu officer training bakusomesa okudumira abalala kati ogenze okuteeka mu nkola byosoma so kati bakuza kudumira baawa kibinja ki kyali kibinja kipya ne ranka nga bakwongedde nasigala ndi kapiteeni bantu tukulwana neerala nina nemukuba waliyeyo okumanya namukuba yammanya n'erinnya nga tamanyi bwe nfaanana lwaki ogamba nti yakumanya ate oba yatumako ebibinja emirundi ena bankube nze ambushes nayita mu mukaaga n'ennya zonna zaali za personal kulaize bwe yampitanga nkimanya atya nti abaadizaatinga nga bebayogeranga ekisa kya mukama wuno ndi wano 25 omwezi gwali gwakuna nti vaayo ti deputy spokesman bwe nti bwenyingira ofiisi eno omugenzi Bantariza Shaban wagenda ku koose mu November nemuddira mbegere 25 27 28 January ne banyongera okusoma koose endala ya mwaka e Kenya bonako mu 29 ne bankomyawo nenkasamba akapiira paka 2011 April ne banyambusa chief police commissioner kalike natandikirako kati wano nkayingiddemu endo kigezze olugendo ndwanguya naye terubadde lwangu mwalimu okusomoozebwa n'ebintu ebi kisa kya Katonda n'obugumikiriza ekyokusatu okutya okwemuka kenajja awaka banandaba batya banakyulira batya obeera ku mazima nkange ndukulaba nga ate 26 kamonge tanonzeewo kukiikirira mu palamenti akalutu kakubye saakawuuta yingidde palamenti nva palamenti mandi mu palamenti ne bampayira mbu nabye gold kyokka ng'ate amazima gaali nti nze mujjwa wange yali mu bizinesi ya gold bamubba babamubba kyenakola nayita poliisi ejje muyambeko okukwata ababbira ne bakwata gye babakwatira saali kuba poliisi yanga nti tujja nenvaawo naye edisi wane mugamba mukuuma ono tebamuttira wano ababbisi ba gold simangu kati bano bafuna abantu abawa amagezi nti kulejja omwagala baveeko muteeka mu mawulire story bweti bwefuluma bijjukira kulayija anoonyerezebweko naye baanoonya omusango tebagulaba olumanya omwezi gumu mukama wange yaŋŋamba nti tusaanise olina musango nga naye nakugamba sisobola kubba nakati njiddamu sisobola kubba nebyo babireeta olina musajja mulokole nga buli omu akumanya yes buli omu n'agamba ate omulokole yakwekase mwami Kisubi obulokole bwannyamba kubanga nayita mu kaseera kazibu mu kaseera kazibu singa teyali Katonda nandikoze ensobi naye nabivunuka mba ndi awo 12 nti director of operation risk creation of mindset change ate nze buzibu wange nti kaso ntuma omulimu ntandikirawo ekintu kivuze kiba kitandise okuwooma ti komawo wano oyogere naye obeere mwogezi 22 nenkomezebwawo wano nakati omulimu ogusanze otya ogw'obwogezi kubanga ekimu ku bintu abantu be bagamba ebizibu
kwe kwogerera ebitongole bya gavumenti. Bwewaawo Ogusanze otya? gusomooza. Kiri ekigulimu ekisomooza ekyo. Ekisookera ddala ngerageranya omulimu guno ng'omukyala afumbiddwa abaami aba 5. Omwami asooka omumanyi Commander in Chief atunulya buli kyoyogera kyokka ate tumukubira simu kumubuuza mukama wange wano kikyoyagala njogere. Nkiraba. Nkiraba. Toyina chance ya kumubuuzaako naye ate oyina mukama ayina okubikulya kiki ekyanasiima kyanakkiriza. Ye mwami asooka. Omwami owokubiri be bano aba bannampalabo Minister of Defense ne CDF. Ate nabo tobakubira essimu buli kaseera tibanene embeera eno nkole ntya. Ye mwami wakumeka. Omwami wokusatu society mubannamawulire ne society. Bantu bakulabye batya. Bwemala okwogera wano n'enkya banantunulako. Niwe nje kitegeeza oyikola nti balese kulaije TV n'agijja kuba n'akisa kyano. Okusobola okutuuza omuntu n'akutunulira program neggwako kisa kyo yali waggulu. Era mwe mukisubi nkutegeeza nti nze bulirwe nfuluma waka mukama gwo bw'oyogera nze ndi kyombo. Kulwange sandisobodde. Era waliwo ebintu bimwe byagendanga bigwawo. Kankudokoleyo kamu ennyonyi zaagwe Kenya. Omanyi teri kintu kibi nga kujja nga olese mawulire mabi. Amalungi gawooma naye okujja agennako. Okusomooza okwokubiri omwami owokuna famire yo oyinza okwogera ebintu abaana b'okusomero ne balimu okusoma wabali nnyo. Omwami owokutaano conscience yo tusobola okubeera nga mpisa eridde nanyinimu. Empisa eridde nanyinimu ejja kunnumba egende atani agigoba. Wano oyina okwebuuza kyenjogera kituufu bwe kiba si kituufu kisaanidde abaffe ebivaamu. Wenkifulumya biki ebiyinza okuvaamu. Okusatisfyinga abaami aba 5 si kyangu nakatono. So gwosobodde otya ekikuuma. Kisa kya Katonda. Nkugambye buli kumakya mugamba gwo bw'oyogera ekawungeezi ne mwebaza kyateeka kuba nkukakasa nange waliwo byenjogera neewuunya binabijjeewa. Yes. Neweeraba wali. Yes. Ng'oyogera. Ekyo nakijjeewa. Ng'ate wabadde tolimba. Oyogera mazima. Niye nakijjeewa ekyo. Naddala okunnyonnyola ensonga ebiri complicated. Kakati okusomooza okwokubiri ye institution y'abantu. Abantu si bamalayika. Ekyokubiri tuva mu background za njawulo. Tetufaananya ndowooza, tetufaananya nkuza. Kati niba nga mufunamu n'empulunguse ezijja okwonoona. Kati gwe okujja ate olongoosi. Oyo mulimu gwa PR kulongoosa. Jeno Katumba yatera okugamba nti nze nnyo noono najja n'anaaza. Simanyi lwaki abantu basinga mu ba PR era abantu abali balowooza nti mukola gwa kusiiga kazigo. In fact abamu balowooza aboogerera gavumenti nti muba mwogera bulimba musanyusa. Mu kaliya yange gye mmaze okuva 2005 November bwe natandika nze
we twasobezza nzikiriza nti ogendo yabadde ensobi era neetonda. Namba 2 muyinza okuba nga kyemutwala ti nsobi waliwo ensonga lwaki kyakoleddwa kati awe muyite okulimba nze mba nzija okunnyonnyola lwaki kyakoleddwa kati mulimu gwange kuba nga PR obeera lawyer wa institution gyokolera kati gwe pulida mu kooti ey'abantu engeri gy'osengekamu ensonga zo yekununula yenunula institution gyokolera. So oyo ye afande Felix Kulaije obujjuvu mukama yansasira nampa abaana bakuze era kati n'omuzukulu wa mulenzi balenzi 2 na bawala 2. Mwe muboogera ganda okwogera kuddako ente ze tutabala ente ze temubala so bw'ofa wano gw'oyagala kulaba ng'okola ki ng'owumudde kubanga tubalabye bangi baretayalinze ne bagenda ne badda abamu bagenze mu politics abamu bagenze mu ki gwe bw'owummula calling yange kulaba ng'oddamu ki okola ki nze okuyitibwa kwange kusomesa ndi mpulira ndi mumativu Katonda yampita kola ki kusomesa era kyovula nti wembera mu maaso ga kamera approach yange ya busomesa okira ekyo busomesa sijja kita newe n'aba mpumudde amagye nja kusigala nga ndi mwetegefu okusomesa bwe bampise ninja nyumirwa nnyo ku bulunzi n'obulimi kabere katono katya nyumirwa nnyo okulaba ng'ente eyina omuddo gwerya empa ku mata. That's it. So emirimu gya UPDF gyo oli mu mativu nagyo nti ddala UPDF ekoze omulimu gw'erina okuba ng'ekola nkukakasa si lwa kusiiga kazigo gano ge magye Uganda gekyasoose okufuna agakola omulimu mu bukugu bwago ate mu bwagazi bwago era ne gabanyumira ebyo yinza obyogerere Kavule Kavule beyisa batya omanyi mwina ensobi gye mukola nti abantu abamu bagenda ne babba kankoze example yababbi naye ne musuubira nti agenza okukwata omubbi ajja genda amuwa omukono amulamuse oba noddira omusosodooti n'omugamba agenda akwate bamalaaya anakikola abantu abamu ekavule si bonna abamu engeri gye beyisaamu si yabuntu bulamu kati toyinza kusibuka mpisa n'osuubira nti azze okudiiringa naawe anaaba nazo kiba kizibu omuswahili yagamba dawala moto ne moto bwe yakuzikiza muliro olina kukuma muliro wa era nze nakyogera lunye kyogera kate ngomeseza agule sowaani bw'oba oyagala security ekuwa ekitiibwa kyo ekikugwanidde giwa ekitiibwa kyayo nze bwegajja wano nti nzize kukwata nkwatira ki ngombuli tugende sirinda kunkwatako tugende naye gwe bagambye oli mukwate notandika kusita bigere ng'omwana omuto n'ebikonde n'okuba kati oyagala bakolere ki gondera amateeka gajja kukuyamba gondera abakuumadde abakwasa amateeka bajja kukuyamba bajja kuwa ekitiibwa kyo yenkola yes so abekavule balina ebikyambye bakola baba balowooza bali ku kitebe kyabwe balina okukolanga kakati bw'oba nga guli ku kitebe naye byoteekateeka byakutabangula butebenkevu oba oli kavule n'osiba oluguudo olugenda ebbombo oyagala gavumenti ekole ki luguudo lwa bonna mumbulire oba ekitibwa Kyagulanyi takubyeko nkuŋŋaana mu ggwanga muno si gavumenti yemu so niye waliwo bagenze nga bayita n'owulira ebiwoobe batukubye batubbye
ngobera kalya olwatu omwami nalumanya tiwalumanya wakolawo ki afande kulaije mbulamu bwo kiki kyoyinza okufa nga teweerabidde yonna gyofudde nga biwerako naye olunaku lunasooka okusisinkana pulezidenti mu buntu siyinza kuwerabira ali private ng'okyali private yampita nentuulaawo ng'atudde wano nambuza byambuza nembiddemu ogw'omukisa sisobola gwerabira omuntu gweyagala kuba nze kuva 79 omwami namugwa mwami Museveni namugwa kati omuntu gwoyagala otudde naye kikitirivu sisobola kyerabira obulamu bwo tebwasigala kiki never kyanyongera confidence kyanyongera okusaayo omutima okwewaayo ekyokubiri lwanonda okubeera omuyambi w'omugenzi Mwalimu Nyerere era yakulonda kukubeera omuyambi wa Mwami Nyerere atuuka ku kisaawe tumwaniriza amaliza okumulamusa nti ono ye DCU amunkwasa ekyo kitiibwa kyakwetowaza obwesiga obwo nabujjawo naye sikolangako nga ADC kati omulimu gw'okukola mu PPU gwampa okusisinkana abakulembeze b'amawanga gwandisa n'abaami ng'ate omusajja eyatambulira mu kigere okugenda ekitaasa ku ssomero kati ntuula n'abaami omukopi yatuula n'abaami ekintu ekyo kyakyewuunyo era siyinza kweyibaala nti nze nteekateeka za Katonda yali aganye jjukira owulira ekyokusatu olunaku nafuna ennyota esooka wasookera ku jjinja tewasookera ku biri nasookera ku jjinja yali revolution evolution kale tuli wayo omulundi omulala bannayuganda abo njagala obansibuliro balekereyo akagambo tuve wano ekisooka nebazaama mukisubi okumba akakisa kano ntera omanyi ndi mujjagujjagu naye mbeera n'ensonyi okweyogerako nakuzibwa nga weeyogerako bakitwala nti lunkulu kwewulira naye bwe ndowooza nti kiyinza okubaako gwe kisomesa kyenva nsumulula nenjogera ayabye puroguramu eno oyizeemu ki maliza n'ebintu bino wammanga namba emu manya nti Katonda yakutonda nga alina ekigendererwa namba 2 wezuule ekyo kigendererwa kiki what is God's purpose in your life namba 3 okutuukiriza ekigendererwa ekyokubiri okolera ani bw'osalawo okwekolera bwe bulyake bwe bukumpanya kwe kulwanyisa abalala baleme kukwambuka bw'okimanya nti oli muweereza wa Katonda ojja kukolera obulungi bw'abalala Katonda awe bw'ekitiibwa namba 4 fuba nnyo okulaba nti bw'oba ovuddewo olijjukira otya omukululo olabe kovulieko omukululo ate gwe omuntu Mukama bw'omukisa tweyanziza afande nkweyanziza webali kunyumyamu naffe nange weetisebo atulaba omulungi ye Major General Felix Kulaije bwe tubadde naye olunaku olwaleero nga tugenda mu maaso n'okuba nga tuwayaamu
naye ku bulamu bwe okutwaliza wamu. Atobo mulungi tuddemu omulundi omulala mubere bulungi mweraba. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku nooti 771 214 592 oba nooti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako. Banyiriza ennyumba ne baleka nga naawe osiimye. Basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu. Basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna. Okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo, Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50.